أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twagala okubayuzayuza n'okubaniriza abalabi baffe mwenna abatugoberera ku mikutu gyaffe Tahira Islamic Center, abatugoberera ku mikutu gyaffe Al Huda Da'wa and Charity Foundation, abatugoberera ku mikutu gwaffe Sheikh Aqsam Ilyas. Twagala okubaniriza mwebali kujja, tusooka kubetonderamu nti obudde bubadde butukuttemu olw'ensonga ezitali zimu. Tubadde bakubeerawo ssaawa 3 naye biidhinillah obudde butukuttemu olw'ensonga ez'enjawulo, ne kati nkakasanga kwetuli aliko sharingira munno, yita munno abeere nga joininga, tubeere nga tutambula n'ensonga oba oliawo ezitali zimu olwaleero. Sijja kwerabira kubajjukiza nti olwaleero tusiba olunaku lwa 21 Ramadani weeri etambula, naye beera nga weekyekinga n'okwebuuza kiki ky'olipootinze ewa Allah subhanahu wa ta'ala, kikyolina era kyekiri ku akawunti yo ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukirize mu studio olwaleero ndimu omwanjuzi Sheikh Aqsam Ilyas, ye mwanjuzi wa programu yaffe. Buli lwakusatu tubeerawo ku mikutu gyaffe gye mbagambye Tahira Islamic Center, tubeera ku mukutu Al Huda Da'wa and Charity Foundation, tubeera ku mukutu gwaffe Facebook page Sheikh Aqsam Ilyas SHK, then Aqsamu AXUM, then Ilyas ELIA. Omukutu ogwo nagwo tubeerako biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Omwanjuzi nze Aqsamu Ilyas, ate nyina muganda wange Sheikh naye abeyanjulire, ate tubeere nga tutandika insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Baganda baffe mwenna, amatendo gonna amalungi gawa ekitiibwa Allah akyatuwadde obulamu nga tukyassa era tumwebaza Allah jalla jalaluhu. Mwenna abali eyo abali ku mukutu gwaffe Tahira Islamic Center, kayene kazadde Al Huda Da'wa and Foundation, page yaffe Facebook Sheikh Aqsam Ilyas. Mwenna abali eyo sharingira munno mukoneko, tuli live okubeera nti olwaleero tuleetinzemu olw'embeera omuddu opanga ne Allah tabaraka wa ta'ala abeeranga naye apanga naye insha Allah tabaraka wa ta'ala. Era tukomyewo nate okubeera nti tweyigiriza, tubaako bye tweyigiriza mu ddiini, kuba mukimanyi nti eddiini yaffe yakubeera nti kulamiraganira ebbanga lyonna lyetubeera nga tuli mu nsi muno. Abali eyo mwenna koona ku munno sharingira munno mukoneko, tubeere nti mutugoberera insha Allah tabarakahu wa ta'ala. Era mu studio muganda waffe Sheikh Aqsam tuli naye terevu, era mu studio we tuli insha Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, alhamdulillah. Oluvannyuma lw'okuwuliriza ebigambo Sheikh byabadde nga tutegeeza, tugamba nti sharinga ali ku mukutu wenna yita munno, tubeere nga twogera ku nsonga zino biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ate ezolwaleero mukkirize omulamwa gwaffe tugenda kubeera nga tutunuulira ku qawlu Ibrahim ibn Abdul Wahhab, ebigambo bya Ibrahim bun Abdul Wahhab betugenda okubeera nga tulabako, Muhammad bun Abdul Wahhab betugenda okubeera nga tutunuulira. Sheikh ategeeza nti asbabu saada gwe mulamu omukulu, asbabu saada. Sheikh Muhammad bun Abdul Wahhab yatunyonyera ebigambo ebyo, nagamba nti asbabu saada thalatha, ensonga ezirimu okwesiima kwaffe oba ensonga Allah tabaraka wa ta'ala zasinzirako okubeera nga atusaasira ziri 3 biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, nga bwe tugenda okubeera nga oba oliawo tuzinyonnyoka. Naam, Sheikh yatandika ensonga zino ng'agamba asbabu saada, ensonga z'okwesiima thalatha, omuddu zayitamu okwesiima oba oliawo ziri 3, yadde nga osobola okubeerayo n'ensonga zonna, naye Sheikh yaleeta ensonga 3. Muhammad ibn Abdul Wahhab yagamba esooka bismillahir rahmanir rahim, esooka idha
u'tiya shakara. Yagamba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab nti emu ku nsonga ezigenda okuviirako omwana Adamu okubeera nga yeesiima, okubeera nga afuna emirembe, idha u'tiya shakara, bw'abeera omuddu aweereddwa kyonna kyaweereddwa, shakara yeebaza. Sheikh okwebaza kigambo kikulu nnyo, era Allah subhanahu wa ta'ala ensonga y'okumwebaza yabeera nga agitunnyonnyola n'abeera nga agitukubiriza nnyo ng'abaddu be tubeera nga tugissa mu nkola. Allah tabaraka wa ta'ala ensonga ziri ssatu. Naam. Zoga nti omuddu omumanyi oyo Muhammad ibn Abdul Wahhab ziyannyonnyola nti singa omuddu abeera nazo zimufuula okubeera nti mu duniya muno yeesiima n'olunaku lwagenda okusinkana omulezi wa Allah tabaraka wa ta'ala nga yeesiima. Naam. Ensonga ssatu esooka yoga nti omuddu Allah bw'abeera alina kyamuwadde yeebaza. Naam. Idha u'tiya shakara, bw'abeera aweereddwa Naam. kyonna kyaweereddwa Naam. aga nti alhamdulillah, yeebaza. n'abeera nga yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga y'okwebaza Allah tabaraka wa ta'ala mu suratul Baqara, Allah yatugamba ensonga ennene, yagamba nti fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti fadhkuruni, mubeere nga munzijukira ebbanga lyonna. Allah subhanahu wa ta'ala kumujjukira, kivula yagamba nti fadhkuruni, munzijukire, adhkurukum, nange nja kubajjukira. Allah. Washkuruli, ate munnebaze ebbanga lyonna, wala takfurun, temumpakanya. Subhanallah. Abantu ebizibu byonna ebizze eri abantu lwakubeera nga la yashkuruna Allah, tebebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala kivula nga asbaabu oba sababu ziyadatu rizqi, ensonga emu ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala zasinziirako okubeera nga ayongeza erizqi y'omuntu, ashukuru, kwebaza Allah tabaraka wa ta'ala, okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga ki Allah yagamba nti nno la in shakartum la azidannakum, bwe munaaba munneebazizza ku lw'ebyo bye mbawa, la azidannakum, ngenda kubeera nga mbongera. Kitegeeza ki? Nti Allah subhanahu wa ta'ala ezimu ku nsonga zasinziirako ayongeze ku riziki y'omuddu, ye muddu okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Nebyo okwebaza Allah tabaraka wa ta'ala nsonga nkulu. Era ffenna abaagala okwongezebwa ku bye tulina, tusooke twebaze bye tulina, Allah alyoka atwongere. Kubanga bw'oba tewebaza kino ky'olinako essaawa eno, olina ggaali naye oyagala piki, n'eggaali eno togirabawo, era olabanga ali owa wansi ennyo, kati Allah tayinza kukuwa ate kiri. Kubanga ekimu ku Allah okutuwa oba okutwongeza ku bitulina, tumala kumwebaza ebyennyini bitulina. Allah kyagamba nti fadhkuruni, munzijukire, adhkurukum, nange ngenda kubajjukira. Mu kaseera we tunaabeerera nga tuli beetaavu eri Allah. Kyova olabanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi Yunusu ng'amaze okugwa mu kyennyanja kimaze omumira, yagamba lawula annahu kaana minal musabbihin, singa Yunusu ono ebbanga liri ery'emabega tazze nga ali mu bantu abantendereza, la labitha, yalibadde mu lubuto lw'ekyennyanja kino ila yawmi yub'athun, paka Allah luyalitaddewo qiyama. Naye kimutaasa lwakuba nti ebbanga lino erizze emabega abadde ali wamu ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kati watuuse mu kizibu ne Allah abaddewo. Kivula nga Allah atugamba ati fadhkuruni, munzijukire, adhkurukum, nja kubajjukira mu kaseera nange mugenda okunneetaagira. Kubanga abaddu ba Allah bonna buli otubeera mu bizibu tujjukira nnyo Allah. Ne Allah tajja kutubeererawo nga tutuuse mu bizibu, nga ffe background yaffe ebadde mbi, nga connection wakati waffe naye ebadde mbi, tajja tubeererawo. Kyagamba Allah nti fadhkuruni, munzijukire, adhkurukum, nange ngenda kubajjukira. Washkuruli, munneebaze, wala yakfurun, wala takfurun, nete mumpakanya. Kitegeeza nti Allah tabaraka wa ta'ala osobola okubeera nga omusaba miliyoni ya ssente, Allah n'akuwa mitwalo 10, sooka omwebaze 10 egyo.
nefe akabenje katulina nti 10 n'olwokuba badde oyagala miliyoni 10 zino Allah bw'azikuwa olabanga Allah atakuwadde era Allah omubuuza bibuuzo Allah tanyanukula Allah nenga kino tokyebazizza okitegeera Sheikh. So ensonga Allah tabaraka wa taala bw'atugamba okubeera nga tumwebaza. Allahu akbar. Baganda baffe mwenna abatuwuliriza abali ku mikutu gyaffe, ensonga gye tuliko esobola okufuula omuddu mu nsi ow'amaanyi oba omuwanguzi atebenkedde kuba shekhe abantu tebateredde. Era abantu shekhe abantu balaba kutambula kwogera naye ekyamazima wallahi bali bubi. Naye nga mukibafudde obubi shekhe, nze naawe n'atulaba yenna gyali mukibafudde obubi bayina ekintu kye batanaba kumanya. Yensonga eno Allah subhanahu wa ta'ala gy'atunnyonnyodde wano ey'okumwebaza, fadhkuruni tumujjukire Allah. Shekhi, omuntu wajjukira Allah subhanahu wa ta'ala ebintu bingi nnyo. Shekhi, abantu bamanyi nti okujjukira Allah alina kumanya kukolera binene. Shekhi, ekisookera ddala ekyengera ky'obulamu Allah okukuwa obulamu kigambo kinene kikulu. Allah n'akuwa obulamu ng'olya. Shekhi, waliwo abantu abali mu duniya muno ng'okufuna ekikopo ky'amata okukinywa ku makya amala kumira mpeko bakwekuba kayiso. Kituufu. Nga dokita we yamugamba bwaki nga tonnaba kulya kantu konna sooka omala okumira eddagala lino. Kati ne wabeerawo omuddu nga ye Allah subhanahu wa ta'ala buli kintu kyonna akirya nga bwakola ki nga bw'ayagala. Kati omuntu yandisaanidde abeere nti yeebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Kyova olaba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti omuntu bw'abanga azuukuse ku makya asomedde weegamba nti alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Sheikh, ekyo kujjukira Allah kubanga kino otulo tubadde kyengera kibadde kyengera ate bangi ababokeeseza nga bafu naye Allah n'amuddiza omwoyo gwe n'akomawo nga sikadadi bw'afaananira mulamu. Allahu akbar. Kinene. Okiraba? Naam. Ne yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala era omuddu n'abeera ne kaida esobola okwebaza nti mu butuufu n'ategeera nti Allah yabadde akutte omwoyo gwe. Sheikh, abantu bangi nnyo nga bagenda okwebaka nga beezizika biyirizi bamuwa akati kamwanyi kamutuba kaki katangira n'akateekayo n'akeezizika ng'amanyi nti mu keezizika ke kagenda omukuuma n'okumuwonya ebizibu akeerenga muki. Kati ekyo bannaffe Allah subhanahu wa ta'ala kyatugambye nti tumujjukire. Bwe tunaaba tujjukidde Allah subhanahu wa ta'ala naye ajja kutujjukira. Shekhe, omuntu okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ne weebaza nti alhamdulillahi rabbil alamin, ekigambo ekyo ntegera ya waggulu nnyo okumanya nti amatendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala omulezi ki ow'ebitonde. Nawe kityo abantu bangi nnyo Shekhe mu bimu ebiremesezza abantu obuteebaza Allah, abantu kwe kutunuulira abantu ababasinga ababali waggulu. Toyinza kwebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu n'atunuulira ng'oli akoze bizinesi yabukadde 2 n'ate nga ye bizinesi gy'ayina yabukadde 2 n'atasobola kwebaza n'afuutukamu ekigambo ekigamba nti nenze bannange oba Allah yaneerabira. Era mu buteebaza okwo mu butasiima kino Allah kyamuwadde n'agenda n'eri omulaguzi omusawo n'amugamba nti gwe wandibadde wafuna dda naye ABCD kuba atunuulidde amuli waggulu tatunuulidde amuli wansi. Sheikh, ekanzu eno gyennimu eno waliyo atagirina. Kituufu. Kati singa abantu tuddayo mu kutunuulira ebyengera Allah tabaraka wa ta'ala byatuwadde netutasooka kutunuulira batusinga Allah subhanahu wa ta'ala seka Allah tabaraka wa ta'ala obujulizi bungi mu Qur'ani yabwogerako eriiso lino kyengera. Allahu akbar. Eriiso Sheikh kyeyagamba nti wa fi anfusikum afala tubsirun, nemba mwetunuulidde nga Allah we yabakola temusobola kweraba ne mumwebaza ku lw'ebyo. Amaaso gali abiri galaba. Allah agakuwadde. Abaddu obuteebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Shekhe, abantu mu nsi muno
okimanyi nti mu nsi muno ebitawaanya abantu biri bisatu. Naam. Sheikh, omuntu mu nsi muno bw'aba talina mwana atambula n'atuuka n'e Rwanda. Era bw'aba atudde w'atudde nga talina mwana tatebenkera. naye Allah tabaraka wa taala w'ekitiibwa bukeera bukezi mu kiro tomanya na budde. Tomanya. Allah nakuwa ekyengera ky'omwana. Ate nawe ovaayo tomanyi nti nvuddeyo n'omwana. Kati ate Allah bw'akuwa ekyengera ky'omwana naawe oli awo olaba mukyala wo kukyuka mbeera n'agamba ndabika ndi wazito. Agabadde amazzi Allah agenza atonda ekitonde nekituuka mu sseryendimo. Allahu akbar. Bw'okizaala Allah subhanahu wa taala n'agamba nti kakati omwana oyo salakiika weebaze Allah. Allahu akbar. Shekhe, omwana Adamu alemererwa ekyo n'agenda ow'omuganga ow'omusawo n'agamba omwana wange mulaba obulamu bwosi bulungi ne gyali bamuwalana bamugange ne bamuwa akati katemye wali nejjambi yange alaba ne bamusala emisale naye nga anoonya omwana ono kubeera buki bulungi ne yeerabira okwebazaani Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Sheikh bw'olese obujulizi buno okuva mu Qur'ani nti Allah agambye nti munzijukire wajje n'abajja wa Allah gyakujje mu butaabaawo bwammwe nga temuliiwo n'agamba nti nange nja kubajjukira. Sheikh, Allah avuyemu ekigambo nti akujjukire. La ilaha illa. Sheikh, mu mbeera gye tulimu eno mu nsi eno y'edduniya twetaaga Allah atujjukire. Omuntu okukyalirako obukyezi omukulembeze w'eggwanga ogerera ku bugenzi mu maaso oba okukyalira oba okuwandikira ebbalo oba MP oba LC5 omuntu n'afuna nti n'agamba ngenda kukyalako eyo kinene. Sheikh, ensi yonna esobola okukikola kinene nabwe kityo abali eyo twebaze Allah. Sheikh sallallahu alayhi wa sallam hadithi yatugamba ku nsonga y'okwebaza Allah okumanya nsonga nnene okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba Nabi Muhammad hadithi eva ku Anas gati inna Allaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-akla. Yagamba Nabi Muhammad nti inna Allaha la yarda mazima Allah subhanahu wa ta'ala asanyukira nnyo 'anil 'abda omuddu yenna ya'kulu al-aklata ali ekyokulya kyonna fayahmiduhu alayha neebaza Allah kulwekyokulya ekyo kyalidde. Kati ebyokulya tulya bingi, olya ffene nolya amapeera. Kati abantu tuli mu mwezi gwa Ramadani ateekeko epaapaali n'ateekako wotameroni n'ateekateeka ennaanansi n'ateekateeka obutunda n'ateekawo eryenvu n'ateekawo ebyokulya nga biyitirivu byonna ng'agenda kubira Allah bimuwadde. Nabi salama kyava tugamba nti inna Allaha la yarda 'anil 'abdi. Allah tabaraka wa ta'ala asanyukira nnyo omuddu ya'kulu al-aklata bw'aba alidde ekyokulya kyonna fayahmiduhu alayha neyebaza Allah kulwekyokulya ekyo kyalidde. N'atakomaawo Nabi salama n'agamba wa yashrab sharbatan era bw'aba anywedde ekyokunywa kyonna fayahmiduhu alayha neyebaza Allah kulwekyokunywa ekyo kyanywedde. Abantu banywa ebyokulya bimeka Sheikh? Allahu akbar. Omuntu atandika okubala okuva obudole bukya byalya n'ebyanywa wallahi bingi. Subhanallah. Kati Allah asanyukira nnyo omuddu amwebaza. Nabi sallallahu alayhi wa sallam baterawo edduwa natuga nti omuntu aba amaze okulya oba okunywa agenti alhamdulillahi alladhi amatendo ga Katonda oyo at'amani hadha ta'ama andisize ekyokulya kino warazaqanihi nakingabirira min ghairi hawli minni nga tewabadde yadde embeera yange gyentaddewo wala quwwa yadde amaanyi gange. Oganta okusinzira ku bugezi ku buyivu bw'ekyokulya kifunyemu kino. Allahu akbar. Allah ekitakyagala okiteekewo. Nosalaba yagamba nti omuntu wasomeddwa eyo ey'okwebaza Allah olw'okumuwa ekyo kyafunye ekyokulya kyanidde oba ekyokunywa kyanywedde. Nosalaba yagamba nti ghafara lahu Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa ma taqaddama min dhanbihi ebyakulembera mu biso bye. Naye nga Allah amusonyerwa ki? Lwakwebaza. Sheikh tutegeera abatuwuliriza n'abatulaba nti kino ekyokulya gwe kyolidde oba ekyokunywa awalan gwe ofunamu. Si gwe okkuta, si gwe awona enjala. Okwebaza Allah okukikuwa kyokka ate Allah naga nti omuddu aneebazizza ono kamusonyiwa ebisobyo bye. Allahu akbar. Olidde gwe okkuse ate mu kulyoko Allah ate Allah n'akuwamu empeera olw'okuba omwebazizza. Kubanga Sheikh ekyokwebaza Allah
kitukakatako naffe ne tuba tuzze mu mbeera z'obuntu sheekhe n'okwata ekkanzu n'ogimpa gwe sikwebaza ddala amagezi gaba malamu tegaba malamu kubanga ompadde automatically nina kudda nakwebaza timunanga sheekhe barakallahu fik jazakallahu khair saba Allah akugaziize kati nampa kwebaza Allah kitukakatako naye ate Allah naga nti olw'okunneebaza ate nkwongedde Allah subhanallah shekhe okusinzira ku hadithi eyo naam gyolese ya Anas subhanallah shekhe okwebaza Allah shekhe abantu abasinga obungi bwe twogera kino nga tuli ku mikutu omuntu ayinza okulooza nti abasinga obungi bagaga nti oyo ekimu okwebaza Allah yatebenkera yafuna yamala kituufu okwebaza Allah twakulekera bashekhe twakulekera baalimu bwe kiri shekhe ekigambo kulya tekiriiko mugagga natali muki olaba Allah tabaraka bwagatta omwavu n'omugagga agambye nti okulya obuli okwata ekyokuni onyudde olwendo lw'amazzi oba olidde omunwe gw'eryenvu n'omaze n'otendereza Allah noga nti alhamdulillahi rabbil alamin kigambo kinene era shekhe ekigambo okwebaza Allah kankusigira ekifaananyi shekhe singa ali yatuuliriza singa omuddu ajja n'omuyamba tayina n'omupakira n'omupakingira buli kintu kyonna n'omuteeramu buli ekyetaagisibwa noga nti mupakingidde n'omutuusa w'omutuusa n'omuwerekera okwandibadde okusiibula n'akuvuma Allahu akbar kati olaba embeera eshekhe katoye Allah tabaraka wa taala yatonda omuddu n'amuwa ekyengera byonna ebiri ku mubiri gwo Allah n'abikuwa nga kyengera naye ng'abyagala obikozesemu mu kumwebaza Allah bw'aba akuwadde amaka nga wali tolina maka weebaze Allah subhanahu Allah akuwadde obulamu oli mu Ramadhani tukyali mu mukisa mwezi guno gwa Ramadhani tutendereze nnyo Allah tabaraka wa taala nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Allah gwe yatutumira nti bashiran wa nadhira Allah yamutumanga musanyusa ate tewaliyo kintu kyonna kyeyaleka yakitusomesa twebaze Allah tabaraka wa taala olaba n'okukuba emyasi omaliza webaze Allah seka n'okwayuuyo munaba n'ayayuuya omaliza subhanallah kwegamba sheekhe ensonga y'okwebaza Allah yagenda tukubiriza abatulaba ku mikutu gyaffe nti tugeze okwebaza Allah ne koolaba nga katono nnyo kebaza Allah tabaraka wa taala bw'atyo Muhammad bin Abdul Wahhab bwe tunyonyola ensonga esooka ereta saada ereta emirembe mu bulamu bw'omuntu ku dunia ne ku akhira sheekhe yanayita ensonga ey'okubiri yagamba nti wa idha btuliya sabara omuntu ebimu ku bigenda okumuleetera asaada okwesiima ekigenda omuleetera emirembe wa idha btuliya sabara bw'abeera agezeseddwa n'ekintu kyonna sabara nagumiikiriza sheekhe obugumiikiriza ngo omuntu Allah amuleetedde omusiiba gwonna si bwangu era abantu baseeredde nnyo sheekhe nnyo olw'okubula obugumiikiriza bw'abeera alina kaafunye era ensonga lwaki abantu bafunye nnyo ebizibu ku bizibu Allah byabaleetedde ebigezo Allah byabagezeseza nabyo bw'abantu bonna bwe balemereddwe okugumiikiriza Allah ate aleesewo ensonga ku bizibu ebyo Allah n'ayongerako ate ebizibu ku lw'okubula okugumiikiriza ekyokuleberako sheekhe omwana Allah tabaraka wa taala asobola oleeta ekigezo n'ofiira omwana mu butagumiikiriza oyinza okupaala n'odduka speed n'otomera sideboard yonna neeyika ebintu ne byatika n'otomera TV negobonse ne yatika kubanga tokoze bugumiikiriza kibala Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti innama sabru inda sadamati al-ula mazima obugumiikiriza bubeerawo mu kaseera akasookera ddala nga wakufuna ekigezo wakafuna omusiiba kubanga buli otagumiikiriza mu kaseera akasooka nga ofunye ekizibu omutwe gujamiize ogenda kuleeta ebizibu ebirala kibala Allah tabaraka wa taala mu suratul Baqara aya 15 yagamba Allah subhanahu wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
wabashiri sabirin. Allahu akbar. Allah tabaraka wa ta'ala atuwashiwalensa abakkiriza abatulaba nti walanabluwannakum bishay'in min alkhawfi, Allah agenda kutugezesa n'ekintu kyonna nga kirimu okutya. Kigamba tuwangalye mu bulamu nga bwe tutambula mu bwakutya naye nga kigezo. Ekyo ng'omukkiriza Allah akuwaddeko ka clip, akuwaddeko akantu katono nnyo ka information, obeerewo ng'okikola ki? Okimanyi nti bwe kiba kizze okiga nti Allah yatugamba otukola ki? Okugumiikiriza. Natugamba nga kirimu okutya walju'i, mu byagala tugezesa nabyo mulimu n'enjala. Sheikh mabega kaawo nali mwana muto, nali myaka ndowooza ngenda kuba nali ntegeera. Allah yaleeta yasuula enjala, ndowooza yalinga 9 Allah yaleeta enjala nga ne mwoga akaawa towulira nti akaawa. Subhanallah. Yagamba Allah nti walju'i, n'enjala Allah agenda gituleetamu naye nga kigezo okuva eri Allah. N'agamba wanaqsu min al-amwali, Allah akendeeza abantu mu ssente. Tuli mu mbeera abantu buli muntu agamba economy, Sheikh economy. Kubanga Allah akendeezezza. Sheikh ate oli abagamba nti ono omusajja yalese nagati kumbe teeka lya naga mukulembeze Muhammad Museveni yali Allah alese nga kigezo. Kati abantu nabakigwa nti Museveni alese embeera embi, member parliament walonda bubi, singa government enevaako. Allah subhanahu wa ta'ala yalese ekigezo. Kati gwakuleesa gezese bigambo ki byogenda okukozesa mu kaseera ako? Kyekisooka. Ekyokubiri, embeera ogenda gizza kwani nti ani alese. Akiraba Sheikh. Nagamba Allah wal anfusi, Allah agenda kutugeesa nga atujjamu emyoyo. Allah ajjewo maama wo, Allah ajjewo taata wo, Allah akuggyeko omwana, Allah akuggyeko mukyala wo, Allah bonna ng'obaziika obalaba. Ne Allah kyakwagalamu kiki kyotegedde ani alese embeera. Allah nagamba wathamarat, Allah agenda kutugezesa n'okutujjamu ebibala. Olero buli muntu akulidde mu kyalo, abatulaba n'abatuwuliriza, omuntu akulidde mu kyalo mukimanyi bulungi nnyo embeera ebadde mu kyalo. Nga ffe ku kyalo kyonna kyalo kiramba okulya amayumba nga 1500, nga ffe n'owo ku kyalo kuwabwerere gwokyama bukyama emmaka gonna gwoyagadde, n'olinnyo omuti n'owalala ffene n'olya emiyembe bwe gityo, ovakkedo bwatyo, ebikajjo bwe bityo. Ffe twawangaliranga awaka, twaliwo abavubuka nga tuli bangi, twakula nga tuli bangi awaka, alhamdulillah. Naye bwe twakulira nga tuli myaka nga tutuuka tuli myaka 13, 14, 15 awo nga tuli bangi, naye nga abaana abajjako kubanga ffe twalina ekibanja nga kinene kirimu ebibala ebyenjawulo, naye nga abaana abajja obuzizi abako okulinnya ffene n'okulya ffene wallahi nga bangi. Segera Sheikh nga tekuli kubuuza, ajja nalinnyo omuti n'awanula ne mulya. Kyokka te Allah n'aleeta ekyenjawulo era kugamba ekyamagero nga tuyinza olinnya ku makya aba awaka ku makya tetunagenda mu nnimiro ne tunulako tetuwanudde ne tulya. Oli najja ku ssaawa 5 naye n'alinnya wallahi najjako ffene. Ekyo nga tukikola ewaffe wennyini ewaka, ne tugenda mu banneiba ne tutambula bwettu ekyalo kiramba, naye Allah nga tunaba kuta kigezo mu thamarati ku bibala. Naye Allah tabaraka wa ta'ala yafundikira amaliza teekeri nagamba nti byonna bigenda kubeerawo ebigezo. Ne Allah agamba nti wabashiri sabirin, muwa amawulire ag'essanyu, musanyuse abagumiikiriza. Nagamba Allah nti alladhina abo idha asabatuhum musiba, ababeera batuusiddwako ekigezo kyonna, qaalu, ne bagamba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tuli ba Allah. Allah resikizo kyakufa. Tuli ba Allah. Kati obugumiikiriza obwo Sheikh ku mbeera Allah gy'aba akuletedde esoomooza si bwangu. Allahu akbar walillah. Ogamba nti Allah ndeetedde ekigezo kya njala, Allah ngesiza ne ssente n'okera ku mulimu n'ogenda, ssente zobadde olinamu n'ozitambuza mu transport n'otuuka n'otakola n'ozza bigere, ate nga n'ekyo olina okuddayo n'oga nti alhamdulillah Allah embeera eno gyangeredde, alhamdulillah kangumiikiriza. Subhanallah. Sheikh oyogedde ku bugumiikiriza
era n'oleeta n'obujulizi okuva mu Qur'an naam nga Allah agamba nti ajja tugezesa Allah. Sheikh bw'otunuulira olwaleero Uganda n'embeera n'abayivu abagirimu Sheikh olaba nti kigambo bugumiikiriza kitulemye. Allah atugezesezza. Sheikh olwaleero ekisinza okwonoona famire z'abantu butabera na bugumiikiriza. Ekisinza okwonoona amaka g'abantu butaba na bugumiikiriza. Ekisinza okuleetera abaana n'okufuna ebizibu butaba na bugumiikiriza. Sheikh kituufu n'agumiikiriza n'akoppa n'ava nga akoppa ebintu ebitali ku nteekateeka za Mungu subhanahu wa ta'ala. Kati Sheikh okimanyi nti olwaleero Allah bwa subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti linabluwannakum min shay'in min khawfi wal ju'i. Sheikh abantu abasinga obungi basiiba naye obutabeera na bugumiikiriza basiibulukukira ku haramu. Wallahi kituufu Sheikh. Nasibu nakulamba asiibye Ramadani yonna agisiibye aliisa abantu be naye nga mwajja riziki mwali tagumiikiriza riziki ya haramu. Bashekhe bangi abantu bangi Sheikh obutaba na bugumiikiriza. Sheikh olw'obutaba na bugumiikiriza n'afuutukamu ekigambo balesa embeera n'avamu ekigambo. Naam obutagumiikiriza nabwe kityo. Allahu akbar. Ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nsonga y'obugumiikiriza mu mbeera gye tuba tusiŋŋaanye esoomooza hadithi eva ku Suhaibi bun Sinani radiyallahu anhu qala agamba qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yagamba bakalla bengana emirembe bire ku ye ajaba al-amri al-mu'mini inna amrahu kullahu lahu khayran. Yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati ajaba al-amri al-mu'min zeewuunyisa ensonga z'omukkiriza. Embeera z'omukkiriza zeewuunyisa. Omukkiriza ye yeewuunyisa empangala ejawangaalamu. Lwaki yeewuunyisa? Sallama yagamba ati inna amrahu kullahu lahu khayran. Mazima ensonga ze omukkiriza zonna zirimu bulungi bwereere. Kugamba omuntu abangalira mu mbeera ng'ensonga zonna zasingana mu bulamu bwe azifunamu bulungi. Bw'afuna ekirungi atebenkera nakyo. Nabbi n'agamba nti walaysa dhalika li ahadin illa almu'min. Era kino ekyokuba nti embeera azifunamu bulungi walaysa dhalika li ahadin tekiri ku muntu mulala yenna illa almu'min okujjako omukkiriza yakifuna. Abaye tubabuuza batulaba muli bakkiriza bino mulyoka mubifune kubanga embeera zaffe zijja kubaamu obulungi obwereere nga tuli baki bakkiriza. Nabi sallama n'atugamba ekisooka nti in asabatuhu sarraa'u shakara fakana khayran lah. In asabatuhu sarraa'u bwafuna ekimusanyusa sharra ekimusanyusa sarraa'u ekimusanyusa shakara yebaza fakana khayran lah. Ekyo ne kibeera nga kirungi gyali n'atebenkera nakyo kirungi ne yeebaza nagati alhamdulillah afunye sente alhamdulillah afunye ekyemisana alhamdulillah afunye olugoye alhamdulillah fakana khayran la ne kibeera nga kirungi. Allah amuwadde obulamu awangadde alhamdulillah azuukuse ku makya alhamdulillah ekyo ne kibeera nga kifunamu bulungi. Nabi sallama n'agamba wa in asabatuhu darra ate bw'afuna darra obuzito bw'afuna obuzibu darra bw'afuna obunyigo sabara agumiikiriza fakana khayran lah. Ekyo ne kibeera nakyo nga kirungi. So kati olaba ng'embeera z'omukkiriza zitambulira mu bintu bimeka? Ekisooka kufuna kimusanyusa, ekyokubiri kufuna kimunakuwaza n'agumiikiriza. Tegeeza nti omuddu yenna atulaba nga mukkiriza ateekeddwa okutambula n'ebitonde bimeka? Ekyokwebaza n'ekyobugumiikiriza. Kubanga embeera etambula mu dduniya yakusoomoozebwa na kweyagala. Seka ne mu famire zetuwangaliramu ne mu bufumbo ne mu kampuni. Allahu akbar. Kwegamba embeera zaffe zonna okuva obudde ne bukya paka ne buziba zibeeramu kanyigo sanyu zembeera zetuwangalira mu bulamu. Kati gwa kanyigo beera na bugumiikiriza, essanyu weebaze, ebisigadde birekere Allah subhanahu wa ta'ala.
Allahu akbar. Shekhe, hadithi eyo Allahu akbar kigamba Allah Nabi sallama yeewuunya embeera z'omukkiriza nga zonna bulungi bwe bujjudde mu mukkiriza oyo. Allah bw'abeera amugabidde ekirungi asigala alhamdulillah, asigala yeebaza nnyo Allah subhanahu. Ate bw'afuna obuzibu agumiikiriza. Seeka abantu bangi nnyo bafunye obuzibu ne basenguka ne mu famire zaabwe. Abantu bangi nnyo bafunye obuzibu ne bawukanya n'omukiraga nti obuzibu bonna nawasa omukyalo ono wa bisiraani na ssente. N'omukyala n'agamba nze bannaayo oba kiki nagenda okufuna omwami ngati kigamba mu mbeera efaanagana bwetyo obutagumiikiriza. Abali abatuwuliriza baganda baffe mwenna ekituufu kyennyini tuddeyo ku nnono y'okwebazanga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuddeyo ku nnono y'okwebazanga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekituleetedde ebizibu kwe kwebaza ebitali Allah. Omuddu n'abeera n'ebibbo mu nnyumba ng'abisaba nti bimuwa obugagga nga nabe tebyeyamba nga tebyogera. Omuddu n'abeera oseka nga bw'afuna embeera yonna olwaleero bw'aba nga tafunye n'atasobola kugumiikiriza. Sajja mu maka n'afuuka kirala tayagala kwogera n'abantu be, temumbulira nze olwaleero embeera haali empisiza bubi. Mukyala abadde akuwa kiraamu ekitiibwa embeera ekyankaye tasobodde kugumiikiriza. Omwana oganda kumutuuza embeera yonna efaanagana bwetyo. Baganda bange tubalaamira tweramira nga tubalaamira abali abatuwuliriza enzikiriza yaffe eddiini yaffe obusiraamu ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah gwe yatutumira atulaamira okubeera nti twebazanga nnyo Allah tabaraka wa ta'ala n'okubeera nti tugumiikiriza inshallah. Sheikh, ezo ensonga twakalaba bbiri. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ziyatugamba nti omuntu bw'aba azirina mu bulamu bwe agenda kufuna saada, emirembe n'okwesiima. Nagamba Sheikh ensonga ey'okusatu wa idha adhnaba istaghfara. Sheikh yagamba nti omuntu ekigenda okumuleetera okwesiima n'emirembe mu bulamu bw'awangaala n'oluvannyuma lw'obulamu bw'ensi eno wa idha adhnaba istaghfara, bw'abeera nga asobezza yeenenya. Era Sheikh ekimu ku bintu ebireese obuzibu mu famire zaffe, mu maka gaffe, ku mirimu gye tukolera, mikwano gyaffe, banneiba baffe, kintu eki buteetoowaza nga tusobezza. Nalooza nti yamanyi nnyo. Ekizibu ekireetedde abagagga okukyayibwa abaavu nti abagagga buli kaseera babeera bwe bati. Nalaba ka video kamu omugagga lumu yali mu mmotoka ng'avuga, ali mu mmotoka Prado, nkuba yali etonye bulungi, n'avuga speed n'atuuka ku kitaba n'alinnya mu kitabo bw'ati amazzi ne gasammukira abantu n'asigala ng'atambula agenda. N'atulako n'omusayidi mmira bw'ati n'agalaba ng'abasammulizza amazzi. Ate Sheikh ne bwakola ensobi ne bwatuuka wali mu bw'obuyinza lwakuba amanya alina si otyo era akusinga. Kyolaba baga nti omwavu tasinga muki? Tasinga musango. Nabwe kityo embeera ereese enjawukana mu ekwano, mu booluganda, ku mirimu, buteetoowaza nga tusobezza. Abanga tubakubiriza ffenna tuli basobya. Nabisala kyabaga nti kullu bun adamu khata, buli mwana adamu yenna musobya. Wa khairal khata at-tawwabin, n'abasobya basinga obulungi be beenenya. Allah naga mu Qur'ani nti fala tuzakku anfusakum inna Allaha a'lamu biman ittaqa aw kama qala Allah ta'ala. Yagamba Allah nti tetwetukuza tukuzanga. Fala tuzakku anfusakum, temwetukuza nze ndi kino. Abantu bakuba ku bifuba nze ndi kino, nze ndi bwenti, nze ndi nze gwe ne Allah gambye inna Allaha a'lamu biman ittaqa, tewetukuza tukuza. Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya abamutya. So kati okwetoowaza Sheikh nga tuyina embeera zonna gwani atasobya. Mufti asobya, president asobya, chairman asobya, kadhi asobya, omukulu w'ettwala asobya, imaamu asobya, ffenna mu mbeera zonna tusobya. Wabula omusobya asinga obulungi yamanya nti nsobezza, naye kuba mu kifuba ne yeddako. Buli woteddako ng'osobezza, Allah subhanahu wa ta'ala
tayagala inna allaha yuhibbu tawabin. Allah subhanahu wa ta'ala yagala nnyo abamwenenyeza. Nebekyo Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga y'okubeera nga twenenya oluvannyuma lw'okuba nga tulina ebisobyo bye tuguddemu, Allah subhanahu wa ta'ala kyavaga mu suratu Al Imran aya 15 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru llaha fastaghfaru lidhunubihim. Allah abuza waman yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala etteeka eryo yalireetanga naye Allah amanyi tuli basobya nga tumusobya. Kibulanga qawlu nnaasu, ekigambo nnaasu kiva mu kigambo nnaasiya, kwerabira. Ffenna abantu annaasu abantu nnaasiya, kwerabira. Kugamba omuntu omugamba ekintu olwaleero ku ddakiika 5 nabeera nga takyakijjukira. Era ensonga lwaki abantu bagenda mu kuziika. Omuntu oyakamala okufa nga bakamubika nti Shakasam afudde, abantu bonna beekanga afudde laira emitima negitya. Naye oluvannyuma lw'akaseera katono nnyo wallahi babeerabira, hatta ne batuuka ne ku kabbuli ne batandika kunyumya birala byonna ebyawukana n'embeera eriwo. N'alannama n'anyumya seno, n'adda ku mawulire n'asoma nga ebigambo ebyenjawulo bingi. Naye nga akaseera ako olaba kiba kyetaaga omuntu okuva ku mbeera ye eriwo. Allahu akbar. Onoyera okuba tuli baki? Beerabize. Abantu beerabize. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani ekitiibwa nti walladhina idha fa'alu fahishatan, n'abo bonna era abo bonna Allah tabaraka wa ta'ala bweyagamba nti walladhina idha fa'alu fahishatan, era abo ababeera bakoze ebyobuwemu amakulu ebibye ebinene ne basobya Allah ne bakola amazambi amanene, aw dhalamu anfusahum, oba ne beeryazaamaanya emyoyo gyabwe ne basobya Allah subhanahu wa ta'ala ne bamujeemera emyoyo gyabwe ne bagiryazaamaanya. Kubanga omuntu buli lwagaana okukola ebyo Allah bye yamugamba okukola, nagaana okusaala katuli mu mwezi gwa Ramadani, naba nga ye ali mu kulya mmere comfortable nga talina kyatidde misana mu lujjudde. Ene bamugamba bannange abaasi ate kati muli mu kisibo ate oli mukulya nti nze muna ebyokusaba byannema. Lumujuzi omusajja bamulaba ku kakiripu ka video amanya gasirikidde omunene musajja muyimbi. Bambuza ekibuuzo nti naye lwaki tosanga nze ebyokusaba byannema kubanga nze bwe zituuka saa 8 omusujja gunkwata nga nasiibye. Noli answer jawa. Subhanallah. Era nabeera comfortable naye sawe ekigambo ngali comfortable nti nze zituuka saa 8 nga nasiibye omusujja gunkwata. Kale n'otunula ne weewuunya. Naye Allah agamba nti walladhina idha fa'alu fahishatan, abo bonna abakola amazambi amanene ne bakola ebisobya ebinene ne basobya Allah subhanahu wa ta'ala, aw dhalamu anfusahum, oba ne beeryazaamaanya emyoyo gyabwe mu kujeemera Allah, naye ne bamanya nti tukoze ensobi, tweryazaamaanyiza, tusobezza Allah, dhakaru llaha, ne bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala ne bagamba nti mutuufu tusobezza, tukoze ensobi. Era oluvannyuma lw'okuba nti bajjukidde nti bakoze ensobi, fastaghfaru lidhunubihim, ne beenenyeza Allah ku lw'ebisobyo byabwe ebyo bibakoze. Subhanallah. Abo nno be bantu abalungi. Kubanga omuntu ekimu ekiweesa omuntu emirembe. Abantu balungi abo nti bw'amala okumanya nti nkoze ensobi, fastaghfaru lidhunubihim. Twagala okutegeeza abatuwuliriza nti abantu n'abantu twesobya. Kubanga abantu bonna bawangalira awamu yagalagaana muteeka okukola ki? Okwesobya. Naye munno mwetondere, tolina kyovaako. Sheekhe tolina kyovaako kwetondera sheekhe munno. Tumune sheekhe ensonyiwa ensonga ebisi. Khirija abantu bamanyi okuzimba sheekhe nti avudde Madiina ate asomedde wano. Abantu balina entegeera etali ntuufu. Era bw'oyimuka okuba ku kyoyogera mu bantu basooka ne bakubuuza nti sheekhe ali bigambo bisibine, sheekhe wasomera wa? Era sheekhe omu
mu ggwanga wanira fira Uganda yabuuzibwa ekibuuzo Sheikh munene amanya gasirikiddwa yabuuzibwa ekibuuzo kale Sheikh oyo ebigambo bye alhamdulillah gulamu naye Sheikh yasomera wa bagala babulire nti no oli we Misiri oli wa Saudi oli wawa tuga nti entegera sintuufu kati Sheikh toyinaamu mbeera yonna kwetondera Sheikh munno tegedde bulungi ne omwami awaka toyinaamu mbeera kwetondera mukyalawo toyina kyovaako osigala kutatawa abaana awaka n'olwokuba nti okoze ekisobo eri mukyalawo muga nti munnange mama abaana asonyiwa bwabadde busungu mune mama abaana asonyiwa saategedde kategedde bulungi so tusonyiwagane ate twenenye nga tukoze eki kati Allah agamba nti bajjukira Allah fastaghfaru lidhunubihim baneza Allah era mukuneza Allah kubanga babeera bakimanyi nti waman yaghfiru dhunuba illa Allah teri asonyiwa bisobyo bye tuba tukoze illa Allah kujjako Allah tabaraka wa taala. Naam Sheikh boyogedde ebigambo ebyo era n'obujulizi bw'oleese ekituufu kyennyini abantu bateekeddwa bamanyi nti omuntu alina okusookera ddala okwenenyeza ye Allah subhanahu wa ta'ala. Tuvolaba nti nabbi waffe Adamu alayhi salaam bwe yakola ensobi mu maaso Allah kiyamugaana fala taqraba hadhihi shajara toli omuti guno Adamu yamanya era bwe yakoze bwe yamala okwenenya n'ategeera ensobi Allah yamuddiramu kitegeeza nti ali eyo tonafuwa togwamu maanyi nti lwakuba amazambi g'okoze mangi Allah tasobola kusonyiwa era tewabeerawo manyi yenna akutiisatiisa wabula ekizibu kya byonna nti kulemera ku zambi Sheikh yenna tagamba nti gweokusinzira ku mazambi g'otuuse tokyasonyiwa naye kasi toogavaako complete n'ogamba nti mmaze oba obadde tosaala n'otandika okusaala oba obadde musamize amasabo n'ogamenyawo n'olangira buli kimu n'oddayo ne weegayirira Allah tabaraka wa taala nodda kusala Allah subhanahu wa ta'ala wetefutefu okubeera nti hasonyiwa Sheikh abantu bangi nnyo amaka g'abantu gafudde abantu obutasonyiwagana obutenenyo omukyalo obutamanya nsobi n'omwami obutamanya nsobi okiwulira n'abeerawo nagamu amanyi wawagulu tetosobya baganda baffe mwenna abatuwuliriza okwenenya tugezeeko okwenenya oba oli shekhe oba toli shekhe oba oli kiyenna wabula okwenenya bw'oba tomanyi nnenya gye weenenya buuza omwalimu wakuli muzigiti buuza amakubo ki g'oteekeddwa okuyitamu okubeera nti kwenenya nabyo Allah bw'ali bakyatuwadde obulamu tojja kusomesa omuntu amakubo ki g'asobola okukwata mu yinza inshallah ta'ala bwerenga akola ki amusonyiwa nabwe kityo tubalamira okutya Allah subhanahu jalla jalaaluhu. Naam Sheikh tugambye ensonga yaffe esooka mu mbeera ezigenda okuleetera abantu emirembe tugambye nti nno wa idha u'tiya shakara omuntu wabeera nga ayina kyafunye kyonna yeebaze ekyo kimu. Naam kibula n'abaganda bagamba nti weebale amala ebintu buli bakuwa ne weebaza buli bakuwa ne yeebaza gyebakoma okukola ki gyebakoma okwongera tugamba ensonga ey'okubiri wa idha btuliya sabara bw'abeera olina kyogezeseddwa kyonna sabara ogumiikiriza abanga tugumiikirizeeko ebintu ebiri wano mu nsi ebyebigezo bingi naye ebigezo byonna ebikutuuseeko bigenda kuvaawo nakwenenya n'ekisembayo tugambye nti wa idha adhnaba istaghfara muntu bw'abeera nga alina kyasobezza okwenenya abaye tuneneza Allah bitumusobya Allah tabaraka wa taala ajja kubeera nga atusonyiwa ebbanga tunamala nga tuvudde ku zambi tukoze Allah agenda tusonyiwa omuntu bw'anaafiira ku zambi nga abadde alikola Allah subhanahu wa taala batakyamusonyiye so tugeze okuneneza Allah subhanahu wa taala Allah ajja kubeera nga atusonyiwa kyeyalinga omusomo guno tubeere nga tuyigiramu ffenna biidhnillahi tabaraka wa taala tubeere ffenna nga tufunamu Allah subhanahu wa taala ajja kubeera nga atusaasira. Awaliwo kilipo akatambula ku mikutu egy'enjawulo waliwo omuwala bamuyita Sarah K. Sarah K ayina ennyanukula gye yanukudde nga yanukula basheekhe abanga abatulaba ab'enjawulo tugezeeko okubeera okwawula ebintu ebimu bw'obeera nga toli muyimbi toyinza kumanya bya kiyimbi era toyinza kuvayo kwogera ku bya kiyimbi kuba toli muki toli muyimbi bw'obeera nga togenda nko Makka kola hijja nga togenda nko Makka tonyumya nnyo Makka ng'amanyiiyo abagendako e Makka leka batunyumize ti munnange wano oluguudo bwe tunebe oti kati omwala omuyita Sarah K
aina ka video ojja genda obikule ku page ye yabadde ayanukula abamu ku basheekhe ba wano ku nsonga zeyogera ensonga z'obuwangwa n'eddiini. Abange twawule ebintu bino ebibiri. Eddiini ey'Obusiraamu yanjawulo n'obuwangwa bwa wano. Kuba tulina obuwangwa obw'enjawulo. Tulina Abaganda, tulina Abasoga, tulina Abanyankole n'obuwangwa obusigadde. Kati eddiini yaffe ey'Obusiraamu yanjawulo n'obukibyanjawulo. Buno buwangwa eno nzikiriza. Tutegedde bulungi? Era eddiini eno Allah subhanahu wa ta'ala ayina entambula gyagala eddiini ekole ki? Etambule. N'obuwangwa buyina entambula gye butambula. Katuyina ebyobuwangwa nga bikontana n'eddiini. Kati omwola yanukudde basheekhe nga yalaga nti yasinga okutegeera. Neffe tumwanukula. Twanukula abantu bonna in general, abantu bonna. Abange tutegeere Obusiraamu tubwawule n'obuwangwa. Obusiraamu ddiini nzikiriza eyina nabbi waayo n'ensomesa yaayo. N'obuwangwa buto butambula. Era eriko n'obujulizi. Eriko n'obujulizi. Kati tojja kutugamba kwabya lumbe. Okwabya olumbe. Ate ng'Obusiraamu tebubukkiriza. Ffe tuli Abasiraamu Abaganda. Tusooka kubeera Basiraamu ne tubeera Abaganda. Tetusooka kubeera Abaganda ne tulyoka tubeera abaki? Abasiraamu. Kubanga eddiini yesooka, eddiini eringa nkoofiira ku mutwe. Bweyuugamu bino byobadde okutta mu mikono sooka n'obisuula n'onyweza ki? Kati eddiini yesooka. Ffe tubuuza nti eddiini olumbe tetulugaanyi lwa Buganda. Naye Obusiraamu bugamba butya? Kati otusanga Obusiraamu tebukkiriza tetwetantala. Kubanga ffe okunyiza kabaka waffe n'okunyiza Allah atunyizaamu kabaka. Allah nasigala nga musanyufu. Takade bulungi Sheikh. Allah subhanahu wa ta'ala yava tugamba mu Qur'ani ekitiibwa nti wa minan nas man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Wa minan nas ne mu bantu man yattakhidhu min duni labaina ne mu bantu mulimu abantu abeeterawo ebintu ebirala ebitali Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, babyagala nnyo kusinga omukwano gwe baali badde baagala Allah. Mu bantu ne Allah nagamba nti ate naye nagamba nti walladhina amanu ne ba bakkiriza ashaddu hubban lillah, bo mukwano gwabwe gwa Allah baagala nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati ffe omwana tumwanukula n'abantu abalina entegeera eyo nti ffe omukwano gwaffe ashaddu hubban lillah, gwa kwagala nnyo Allah tabaraka wa ta'ala. Era ku Allah tufiirawo, tufa ku lwa Allah. Kategedde bulungi? So akati yavudde nayogera bigambo bingi basaka nja kubavuma ffe tutuganye. Basaka bavume, basaka tuvume. Naye ffe bbanga litumala nga tuli ku Allah, ffe tukkiriza okutuvuma, tukkiriza okutwambula, tukkiriza okutuswaza, tukkiriza okuweebuuka nga tuweebuuka ku lwa Allah, batuweebule ku lwa Allah. Tetufudde yawma talaim kibajja kwogera aboogezi. Omwana tetujja kutawaana naye. Kuba Mungu yagamba nti lakum diinukum waliya diin. Enzikiriza yaffe emanyikiddwa. Sakati Sheikhe twagala okutegeeza ensi yonna nti eddiini y'Obusiraamu yanjawulo n'obuwangwa bwanjawulo. Tubeera n'obuwangwa ebbanga litumala ng'obuwangwa tebutujja ku Allah. Tegedde bulungi? Kuba waliwo ebyobuwangwa wano ebyasangibwa wano. Ffe twasangibwa tubuuza abakadde baffe nga tufukamidde. Ekyo kya buwangwa. Eddiini egenda okujja ffe nga abakadde baffe babuuzibwa tufukamidde. Kyamu buwangwa. Eddiini n'ekireka kubanga kirungi. Okitegedde bulungi? N'ebintu byonna ebijja nga bikata n'Obusiraamu tugamba nti hands off. Ekintu kyonna ekyajja nga tukwatira n'Obusiraamu ekyo tukivaako. Inshallah. Kakibe kirungi kitya kakibe kifaanana kitya. So twagala okubiriza abatulaba mu nabi idhnillahi tabaraka wa ta'ala tusharinga emisomo gino. Tuli ku Tahira Islamic Center, tuli ku Al-Huda Da'wa, tuli ku Sheikh Aqsam Ilyas Facebook page, tubeere nga tusharinga biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tubane daruso eno buli lwakusatu ng'olwaleero tusharinge. Beera ng'oteeka sadaka yo, ennamba z'amasimu ku Tahira zitambula okwo, ku misomo gyonna gijja kubeerako ennamba zitambula wansi. Kola sadaka yo, totya ssente z'olina. 10 luteekeko, 5 ziteekeko, akadde kateekeko, eddaawo esobole okubeera ng'etambula. Bw'oba Allah tabaraka wa ta'ala
nga yakuwa busobozi bwakuba nti gwe daawa oteekamu ssente giteekemu daawa etambule. Bw'oba Allah tabaraka wa taala nga yakuwa daawa ng'olina ky'osobola okutuusa eri abantu beera ng'otuusa, kubanga ffe tuli ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagamba Allah kuntum khayra umma, tuli ekibiina ekisinga obulungi, ukhrijat linnaasi, tajiwayo eri abantu, ta'muruna bil ma'rufi, atulagira empisa nnungi, wa tanhawuna 'anil munkar, ne tuziyiza empisa embi. So empisa embi yonna ekolebwa ng'olina obusobozi obugyogerako, beera ng'ogyogerako. Bw'oba olina obusobozi obugijjawo n'omukono gwo gijjeewo, kale ogitamwe nga tusobola kubeera ng'okola biri ebibiri. So tusaddaake essimu zibeerako okwo eza Twahira Islamic Center, zibeerako amasimu, beera ng'osaddaaka kyonna ky'olina. Ate n'ekisembayo tubeere nga tuli mu nnaku 10 ezisembayo za Ramadani. Tulina zakatul fitri, tulina lailatul qadri. Bannange tubeere nga tuwa zakatul fitri, tubeere nga tugiwa ku mizikiti gyaffe. Zakatul fitri zaka yonna esinga obulungi. Kyobalanga Annabi Muhammadi yasindika Mu'adh bun Jabal e Yemeni, naye yamugamba tu'khadhu min al-aghniya, gijje ku bagagga, wa turaddu ila fuqaraihim, edde mu baavu baabwe mu kitundu ekyo. Kati zakatul fitri tukwegayirira atulaba togitambuza kugijja gy'owangaalira e Masaka, e Mubende, e Luweero, ate ogirete Kampala, kubanga e Luweero gy'owangaalira waliyo abeetavu baaki. Kwata zakatul fitri gitwale wa imamu, oba imamu akubalebale nkakasanga yafulumye kilo 2 n'ekitundu mu byonna bye tukusinza okukozesa mu Ramadani. Asinza okukozesa omuceere 2 kitundu, tayimuzingamu, asobodde omuceere gwennyini physically nga muceere bw'oba otoleramu. Kati ekiri sunna tutolere mu mmere, kyekiri sunna. Naye kibadde kisobose kwata ssente balabalamu twala, naye ng'ekiri sunna nkiddamu kubeera nga tutolera mu mmere. Tolera mmere gy'obadde osinga okukozesa kawunga, muceere, bijanjaalo n'ebifaananako bwe bityo. Ate tulina ne Lailatul Qadri, tubeere nayo nga Lailatul Qadri twongeramu amaanyi, twongereramu ddala amaanyi. Twesibe tunywere, twongeremu amaanyi, tusobole okubeera nga tumalako bulungi. Wano kibala Nabbi sallallahu yagamba innamal a'malu bikhawatimiha, innamal a'mal bikhawatimiha, omulimu gwonna gubala ku nkomerero. Abange enkomerero ya Ramadani yeeno gye twatandise, tubeere nga twongeramu amaanyi, tubeere nga tuwa zakatul fitri, ate insha Allahu tabaraka wa taala Allah ajja kubeera nga atuwa empeera ennungi. Nsigadde Sheikh Aqsam Ilyasi ne muganda wange Sheikh Haddadi, twagala okubeera nga tubasiibula, tugamba tusaba Allah tabaraka wa taala batukuumire, saba Allah tabaraka wa taala tukumire emikutu gyaffe Twahira Islamic Center, Al Huda Da'wa and Charity Foundation, ne Facebook page yaffe Sheikh Aqsam Ilyasi. Tusaba Allah tabaraka wa taala abakuume, saba Allah tabaraka wa taala abongere ebirungi, abalwadde Allah tabaraka wa taala abasuuse, abatukulembera mu kufa Allah tabaraka wa taala abeerenga abawonya. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.